Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange kansubire nti ate muli bulungi nnyo. Ompya mukwano nekusaba osubscribinge, sijja kuwa kukigamba omukadde nawe sijja kukoowa tekubeera nga nkwebaza webale byonna. Nkomyewo tukyali ku nsonga za contract eya Uganda ne Saudi Arabia ku nsonga zaffe bakadama naddala abali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Olunaku lwaliro amawulire genkuleetedde nti eggulire lya leero ligenda kosaamu omuntu omutolosi era nkusaba owulirize bulungi vidiyo eno gisharingireko omukwano gwo. Oluusi ayinza okuba ng'ali eyo abadde yatoloka ateekateeka akiina mu ndowooza, kusaba omusharingireko ku vidiyo eno ate amanye ki kyalina okukola. Eggwanga lya Saudi Arabia lyataddewo akakwakolizo nti okukkiriza amateeka gavumenti ya Uganda ge yabagamba okuyisaamu bakadama oba biki ebyo bigenda okubeera mu ndagaano empya, nabo balina kye baasabye naddala nga kikosa abaana baffe oba baganda baffe abatolosi. Kitegeera bulungi, nkusaba owulize vidiyo eno ogimaleyo bulungi era gwe nga ggwe abadde akirina mu ndowooza mukwano weesalirewo ekyokukola. Nina ebibuuzo bingiko. Abamu mwayogedde ku musaala nti gwali mu ggwanga lya Saudi Arabia gugenda kubeera nga gukwongezebwa. Nja kudda ne vidiyo endala then n'abalala mwambuuzizza nti ate ffe abagala okurenewallinga contract tuba tugendera ku ndagaano empya oba enkadde. Ngenda munnange nawe kubeera nga nkwanukula olunaku olw'enkya. Vidiyo ezo ngenda kubeera nga nzigatta wamu. Naye nga mbagala nnyo bambi mbagaliza ekisinga obulungi ate na subscribinga mukwano, subscribinga ompya ekyokola ekyamaanyi nnyo. Mpozi ate nenkujjukizaako munnange gwe ayina omwana wo onoonya essomero ery'okumutwalamu tomanyi wa waakumutwala. Mukwano gwange ntuuse okukwanjulira essomero lya Big Rich Junior School wali Ensangi. Ate munnange okuba kweza ennamba z'essimu tojja kubeera nga ate wejjusa. Essomero lirina ebintu ebirungi, lirina ne dekeya, kuviira ddala ku dekeya nasale eyo paka ku kibiina ate ekyomusanvu. Ebisale birungi nnyo, empeereza yaabwe butuufu. Ate munaye otwalayo omwana wo oba togenda kubeera nga ate wejjusa. Katugende maaso ne vidiyo yaffe. Abaagalwa abalungi mugamba ki? Kansubire nti muli bulungi. Mukama yeebale bakuuma, mugyebale emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Mukulike omwaka 2022 ate era mbaagaliza 2023 ajjudde emirembe n'essanyu. Kakati ensonga endeseeko mu inbox ya zammwe, ffenna ndowooza twawulira nti Uganda ebadde kyagaanye okuba yayimiriza okuzza obuggya endagaano yaayo ne Saudi Arabia ey'okuleeta eno abaana okukola, olw'ensonga nti mu ndagaano eyo waliwo bye baali bakkaanyaako oboolyawo ebyali byagaana okuteekebwa mu nkola. Ng'ezimu ku nsonga ezo ndowooza twazimanyaako bulungi, kuba nti abaana babaggyako amasimu, babaggyako passports zaabwe, abaana batulugunyizibwa n'ebirala. N'olwekyo endagaano enkadde bwe yaggwako Uganda n'esalawo erindeko okuzza obuggya endagaano empya notantiirunga bino ebyali byasalibwawo mu ndagaano enkadde bitannakolebwako Saudi Arabia ebikozaiko nga mwe mulina okwongeza omusaala ndowooza. Kakati Saudi Arabia naye erina ebyayo bye yateeka ku mmeeza byegamba nti ne Uganda oba abaana abajja eno okukola bye balina okukola ki? Okukyusaamu. N'olwekyo buli sayidi yonna erina by'esaba, era enteeseganya mu kaseera kano zigenda mu maaso. Baayimiriza buyimiriza okuzza endagaano obuggya nga enteeseganya bwe zigenda mu maaso. So tebaasazaamu ndagaano ng'abamu bwe baali bagamba, tebaasazaamu ndagaano. N'olwekyo mu nteeseganya ezigenda mu maaso essaawa eno waliyo ekifulumye ku sayidi ey'e Saudi Arabia. Ekifulumye ku sayidi ey'e Saudi Arabia bagamba abaana babadde bayitiridde ottoloka mu mayumba. Omwana ajja
sponsor n'amuteekamu ssente buli kimu n'amala n'atuuka mu nnyumba n'akola ki n'atoloka. Kati erimu ku tteeka lye bayisizza nti buli muntu yenna ali mu Saudi Arabia akola mu Saudi Arabia mu bumenyi bw'amateeka ogenda meetinga penalties zino. Ekisookera ddala ogenda sasula 50,000 riyals ze riyals emitwalo 5 okuzizza mu za Uganda ze millions 50. Bw'oba okolera mu Saudi Arabia mu bumenyi bw'amateeka, kino kigende eri buli muntu ali ebweru nga toli mu nnyumba mu mateeka. Then ekyo bwe kivaako bagenda kusiba emyezi 6. Bwe banaamala okusiba emyezi 6 ate bakutikko oddeyo wa e Uganda. Ekyo kyayise ku sayidi ey'abatolosi oba buli omu ali muno ng'okola emirimu egy'enjawulo naye nga ogikola mu bumenyi bw'amateeka. Ogenda sasula millions 5 eza Uganda, bakusibe emyezi 6 omale odde ebweru. Obamale bakutikko oddeyo wa e Uganda. N'olwekyo mbadde mbasaba buli awulidde obubaka buno bwongereyo obutuuse eri buli gwe kikwatako, kubanga groups zonna siziriiko era abaana bonna abamu tebali ku groups kati, naye yenna munno gw'osobola obutuusaako bumutuuseeko. Naddala oyo ali eyo ng'oba oli awo abadde ateekateeka okwagala okutoloka, ebyo alina okubimanya agende ng'ebyo abitegedde. N'oyo eyatoloka edda nga kaakati oli bweru, etteeka lino naawe ligenda kuba likwata singa baliteekako omukono eppya nga buli kimu kye baagala bamaze okkikolako ng'okyali mu Saudi Arabia. Kitegeeza bino bye boogeddeko bigenda kuba bikukwata. Okuggyako osobola okubeera safe singa obifuna n'oteekateeka mangu n'ofuluma Saudi Arabia. Naye etteeka eppya we likusangira mu Saudi Arabia, kitegeeza penalties zino ogenda zimiitinga eyafuluma edda. N'olwekyo toli safe okuggyako ng'ofulumye eggwanga Saudi Arabia ng'etteeka eppya lye bayisizza tebannaliteekako mukono. N'olwekyo sofa mu nteeseganya ezigenda mu maaso ekyo kiri confirmed nkifunye ku sources entuufu. Kifunye okuva ku sources entuufu. N'olwekyo buli omu w'oli kaŋŋambe nti gumya munno agume akole n'ebirungi bijja mu tteeka oba oli awo. N'olwekyo mbatumidde mwenna, mbaagala nnyo era mbaagaliza 2023 ajjudde emirembe n'essanyu awamu n'enkulaakulana. Batiimu 2023 yonna gye muli, 2023 tiimu 2023 mbatumidde era mbaagala nnyo. Banaye Mukama abankuumire. Bye bye. Biwulidde bulungi nno muganda wange, okirowoozaako ki? Nkusaba ontere endowooza yo mu comment section. Olowooza Omuwarabu takobye nnyo? Olowooza abaana tebagenda kwongera okutulugunyizibwa okusingawo lulya nte weekibadde? Bangi babaddeyo nga bakaaba. Olowooza ku mulundi guno tekigenda kusukka? Oli omwana abadde yeesalira amagezi n'agamba kaŋŋende wabweru, naye omulundi guno ayinza okutya okutoloka olw'ensonga nti akasente oba emitemwa gye baataddewo gy'amaanyi ddala. Okyogerako ki? Bannayuganda bayogereko ne gavumenti y'e Saudi basale ku ssente oba bakiveeko? Jjukira nti omwana wamalako emyezi kati 3 nakyo bayagadde nti bakijjewo nti omwana taddamu kukyusa nnyumba atikkibwe butereevu paka Uganda. Olowooza Omuwarabu tayagala kugoba Munnayuganda mu nsi ye? Olowooza Saudi tegenda kukalubamuko okusinga bwe tubadde tugimanyiiko ekitonotono? Kusaba ontere endowooza yo mu comment section.
Big Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0709 Big Junior School ly'essomero eririko kati.